Omusumba Rosias Bugingo ne Susan Makula kawedde mudda nga ogenda okulaba akatambi maaso awo. Jennifer Furufiga munange naye atabukidde minisita w'abaana akatambi ogenda kubanga okerabire ku maaso awo. Ate ye Calvin Kayanja atabukidde TikToker amanyikiddwa nga Lama oluvannyuma lw'okusabira omukulembeze w'eggwanga. Ate z'ensonga za Gloria Bugi munange tebinnaba kugwera nga ne ex we bwe yazaala naye omwana bambi avuddeyo n'abotola ebya mugamba mutya abantu bange nzikiriza nti muli bulungi nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abroad abukosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko baddiya BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna munange bakubireko ate weefunira obulamu obujja munange sigenda kukulwisa era nga nkutandise ne basajja bakulu bano munange bayina n'abaana era nga wenjogerera abafumbo bawasa n'abakyala naye mmanyi nti no bakyazanya omuzannyo gwa gogolo gw'ataakulira mu kyalo bino oyinza obutabitegeera naye kati fe abaakulira mu kyalo fe ababitegera munange sooka weerabireko abasajja baffe ab'ennaku zino tuwooza abasajja baakyuka naye maama ate ng'ogutali musango. Yaddala byo. Bebo no munange babaffe bataata b'abaana baffe ab'ennaku zino oli wako omanyi omwami yagenze kukola so kumbi ali mu ggogolo munange twabafaako bo basigalira kukola ebyo bye bawulira nga bye bisanyula ndowooza obulamu bwabwe kale bwe tuli we tweyongerayo ne Dr. Kizza Besigye munange nno balabiseeku we batyo okulima mito ne bebito waffe ono omuto ono yasiba akaviiri afaananira ddala abakyala balabiseeku we batyo bo kwegamba akawungeezi basazeewo wamma bakakiringemu we batyo nga woobalaba abo bonna banyumya okuzaama ne maama bebi waffe akaviiri leka munange sigenda kulwisa mbadde mpitaayita nesanga eno vidiyo y'omusumba Rosias Bugingo nga akutte Susan Makula ku mukono naye wetegereza eno vidiyo omusumba Rosias Bugingo yazze nga ayagala akwate Susan Makula omukono munange Susan Makula omukono n'aguddusaawo teyagukutte kati bannange bajjaaji baakuno baatandise dde okusala omugambo mb'omukwano simanya gwampaka mugufoosinga bufoosinzi mbwe era luli boolwo amazima tuli gategeera sooka olengere amwesambye amwekanamye bannaye nga boogedde bingi mu katambi ako nga wookalabye naye nga wetuli bwe tweyongerayo ne mwana muwala TikTok Sheila Price munnanga vidiyo ne yeebuuza nti omukyalo ono eyali alabikira mu mwezi ng'aweese omwana oba ng'alina n'akabwa munnange yabulirawo naye bo bakadama bagambye nedda alabika yagenda Saudi munnange kukola bwakadama naye banage bantu mmwe aweese omwana nga tetukyamulaba omukazi tabanga yagenda mu bwakadaamu ono mukazi tabanga yagenda Saudi okimanyi tetukyamulaba twakulira nga tulaba omukazi alina enku ayeetisi yeeweese omwana naye kati takyalabika bwe nkuzaako eno ewa Jennifer Furufiga ono nno munaye nga si musanyufu eri mwana mulenzi TikTok amanyikiddwa nga Modo Music agamba nti ono omwana muli wa bisiyaga musiyazi kyokka mbwe ekisinga omuluma yakwata ekkubo n'agenda ew'omusumba Rosias Bugingo mune basisinkana era ne babeerako ebintu byayogera kati mama fango ni kyamulumye yenna babimwennyamivu muyina maaso wano era nga akubidde omulanga minisita w'abaana asobole okutaasa kino ate ekyagudde mu Uganda. Lulika agenda mu kyaki ya muntu mulamba esimanyi etone ne kakwata abantu bonna ne kabateekako omukisa kandi akakasiyazi kyaki namba ya tone y'entebe n'ayimira ku kituuti yalimba omusajja oli tone mungenda kusonda kuseneza kyaki najja ku kituuti n'atandika okugaba omukisa nga bakwata ku TikTok asoma mbusandala bapapampapa osandala Yesu tetugenda kubikkiriza ffe abasobola akyasobola okwogera tetugenda kukkiriza Honorable Balaam Balugahala
watekwa okuba Mama Fangoni si musanyufu munnange ne Modo Music kale wetuli wetweyongerayo n'omugole waffe munnange Kafuta maaso wano nina ate omukyala ng'amugamba nti egyo emikwano gye weesembereza gy'emikwano ate gigenda okukabya amaziga nga gikubyeko omwami w'ombowe kubanga ekisooka emikwano gimusinga obulungi mbu biki bannange bintu bingi nammwe ate nga mugenda okubanga mubyewulirako nze sigenda kubanga mbiddamu apana wabula kambatereka akatambi nammwe ate mwerabireko bannange bulungi abawala banyirira simanyi oba kwabaddeko filter oba tekwabaddeko but all I saw the filter was ntono. The filter was less, meaning they are beautiful girls. Bakusinga obulungi, they outshined you on your own live. The next time ebintu ebyo obituukawo ebya Pretty Nicole tetwagala kuwulira ng'okaaba kuba kati oli mukazi mufumbo. Look for women your class. Look for women who are men keepers, not men searchers. They are still searching for men. They are still making bad decisions, as many as possible. Oyo muwala chaliwo tekimugana kuddamu kwebakana bbaawo nga talina buzibu bwonna kubanga akyanoonya abasajja bali sikasa basobola okugenda neevaamu n'agenda n'atwalwa n'anono omukazi ewaabwe gwabo bennyini bw'oliko okitegeera batono nnyo. So kati woba basembereza bbaawo ng'asobola okwevaamu obusente bwe n'akola omukolo nga gwe yakoledde weebereremu osegera ate ng'olemeddeko bulemezi kuba gwo omanyi bagamba enswera ekwagala yekugwa era ng'abantu bamugambye munnaye Kafuta egyo emikwano gikusinga obulungi omusajja ssaawa zonna agiraba n'aginivula era ajja kuddamu ebya Pretty Nicole bamugambye munnange obanga wafumbiriddwa wafunye omusajjawo yakujje ku lujjaga n'amaswape amalala g'ekiwala sooka ogejjeemu ne maama babadde bakamaliriza mikolo ekiro ekyo omwana ng'ali ku layivu teyatutabudde ffe kale we tuli yongerayo ne Gloria Bugi munange ekisiwe avuddeyo n'agamba ye yejjusa olunaku lwe yasisinkana Gloria Bugi mbu era yejjusa ekiro ekyo kye baafuniramu olubuto banange omuvubuka ng'atabuse naye kisinza okumusesa ye yeesowoddeyo terina omw amunoonyeza wabula ye yeereese mu kamera kati ne weebuuza omusango gwani kuba ye Gloria Bugi agamba akatambi si ye yakata wabula waliwo omuntu eyakata kale kugamba wuwuliriza bino ebintu munange Gloria Bugi takiriimu lwakuba abantu bakitutte bubi tata w'omwana wa Gloria Bugi mwegwe mumanyi nga Bugi nze gwe manyi nga Wugi kuba n'erinnya Wugi nze yali muwala naye we twayawukana n'atusa erinnya neyeyita Bugi Gloria Bugi nanga ndi wano ku nsonga ezimu ndi munyiivu nnyo ndi munyiivu nga mukiwulira nze ne Gloria Bugi tulina omwana atugatta nabadde disappointed nnyo okulaba obutambi nga butambula ku mutimbagano nga mama w'omwana wange alaga obwereere bwe ne pressure gye nina okuva ewaka mu bazadde bange taata maama nfuna amasimu mangi nga bambuze sigenda mu maaso ne muganda wa Gloria yankubiddeko n'ambuuza Wugi kigenda mu maaso kimanyiiko bw'omu kwabo batadde obutambi bwa mama w'omwana wo ne mugamba munnaye ebintu nange mbiraba bulabi n'akaba amaziga kusula mpulira ennaku y'amaanyi nnyo mama w'omwana wange okuvaayo okulaga obwerere bwe ku mutimbagano ndi munyiivu nnyo She's a star. You're a star now. Era ekyo kinali nkwagaliza matu ekyo kinali nkwagaliza kuba sikwagaliza kubeera Wugi naate oba okolagana n'abantu abakyamu ng'ekintu ekyo kyavuddemu mmwe nga management ne mufulumya ekintu nga kino nkivumirira kintu kibi nnyo kuba onswaziza nnyo onswaziza omwana waffe onswaziza mu bazadde bange mu baganda bange
emikwano nze gwolaba n'amasimu sikyakwata kuba buli ankubira mbuuza ebintu bimu buli ankuba ku simu yange ambuuza Gloria ebigenda mu maaso bimanyiko ebya Gloria buli simu gyenfuna ekwata ku Gloria twasoma naye at high school netugenda ku campus nene kyamundesa bwali bwenzi kwetega bantu tusegera bwentambula naye nengena mu baserebu yeetega ono era ekyatwawukanya bwenzi nti ne Mosiro mwe nasulanga yakyazanga enaku nga siriiwo nga ngenze ku bitu nga tugenze eyimba mbalala weeyo yakyazanga abasajja nga siriiwo even my friends bamuzanyirako bangi ndi munyiivu very disappointed for this woman ntuse n'akaseera akejjusa lwaki nakuzaalamu omwana ntuse n'akaseera akejjusa lwaki twazaala omwana onswaziza nnyo emirundi 10 bw'atyo munnange ex wa Gloria Boogie avuddeyo ne yeevuma olunaku lwe yasisinkana Gloria Boogie era agambye teri kintu kyasinze kumuluma ng'olunaku munnange lwe bagwa mu mukwano ne bazaala omwana naye bino ebintu binsesezaamu yadde bya nnaku ex ono gwolaba yeyejjeeyo teri n'omu amugambye nti vayo wabula ye yeesowoddeyo bwantowo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga z'abatiktoka munnange Spouse International yagera neetegeka empaka ez'abadansa YouTuber kale abantu bwe batyo munnange nga mwe mwali mwana muwala Winnie mu dansa ne Zaira Baby kw'otadde n'abantu abalala kati munnange Zaira Baby esooka n'akuba n'abanga akulembedde naye olunaku olumu lwagenda okukya nga Zaira Baby ate nga Winnie wa mami amuyisiza munnange bano batiimu Zaira Baby tekyabasanyusiza banyiize ne Nabudi alina kyalangiira wano kati driving at school and whatever wena oli kabigamba nnyo kwagenda akukola essajjale kubanga otunulanga ekiwuggulu wena olinga kakamujje booti gwe Zaira wa mami bweba totudde mu fiita wena oba olinga kaki Mumuli oli bulungi nnyo you started driving when you are still young and whatever shit that you always tell the public. Tell your mom to take you to India or Turkey and do surgery. Your face is so disgusting. Yes. Manyiza mazima gali fulo weddembe. Zaira's face is so disgusting. Katunulanga kakamuje buno bukapa buno omusana bwe goyo chedde ku ddungu buno bubeera webuti naye mbo you are from the rich family. You are from the rich family munange. You are the only student that's driving at school. With your looks. Ananga waliwo abantu abamu nga okay like the world is just going to look at the added values. When I talk the added values, okay, what the kalabika bubi naye bakande bako bayina send, those are the added values. But we are looking at the ghetto kids like Winnie wa mami, very beautiful, talented and intelligent. They never went to school, they never went to private schools, but they still look everything. Kati mwabana babagagga batunulanga ebigulu mwenda muli awo temutegerekeka. Kiki ekyabatuukako? Bakade babalyangako emmere oba mwebwe buno obwana bwe batayonsa kati ogera n'otunulira kazaira ka mami kyeka tekayonka na kuyonka kubanga konna kakalo obuba kati alikana katona yolowooza kakazi kakulu kana kakanga kalinga buno obukazi bw'ekyalo obufuuyibwa emmindi mu masabo buno obukazi bwe musangasanga mu masabo nga butudde awaawo nga bufuuyira abantu emmindi. So, if you are from the rich family and then you look disgusting, you should stop telling us about your good money, wealth, whatever, because you are looking appearance, over your physical appearance. What it speaks is not what you say.
Byebya ba TikTok nga tubitadde ku bbali bwentyo nkubuze butereevu paka ate wa Calvin Kayanja ono n'omunnange ng'afunyemu obutakkaanya ne Rama oluvannyuma Rama okugenda e Makka n'addira ne yeekwata ka vidiyo nga ali ku kkamba eno ey'abasiraamu munnange ng'asabira omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'amaze omusabira ate mu kiseera kye kimu n'asabira ne principal abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine munnange bino ebintu byanyiizizza Fulufiga wamu ne Calvin Kayanja kale bayogedde bingi Rama muli wankwe simanya munaku asembayo bikikale bibadde bingi nnyo ng'ate wengenda okubanga mbatuusaako wano obutambi obw'enjawulo naye nga nyongera obbajjukiza essangaalo Bukalango ennaku z'omwezi nga 28 olw'omukaaga luno jangu tusuulewo ate mu kubeerawo kwa Mukama. Asaasira pulezidenti waffe Museveni omuwa obulamu obulungi omuwa obuwangazi omuwa obukuumi kuba gwamanya ensonga lwaki wamututeerako ya Allah ate era gwagaba obukulembeze buva gy'oli ya Allah ate era gwajjako ya Allah omukuume omulabirire omuwa obuwangazi omuwa obugumu ya Allah. N'olidde omuvubuka omunaku ono ng'asabira pulezidenti Museveni omukisa n'obuwangazi n'entya obusiru bulina amaanyi. Tiketi ofunye ya bwerere ne visa fo kye wandikozesezza omukisa ogwo ositameko ku kaabo nnyonnyole Allah ebizibu byo n'ennaku eri mu famire yo oli mu kukuba kiswattaka gwe omunaku enkonga byo naawe osabire pulezidenti Museveni. Naye otunuulira abavubuka bano n'ogamba bannange you fool naawe osabire pulezidenti Museveni. Katonda ebizibu bya famire yo byonna yabikozeeko byaweddeyo otandise n'okusitama kuba kusinga. Kati nze Kayanja sinza wadde okuzaala omwana ayinza okukuba ekiswa ettaka. Omwana ave ku nnaku eri mu famire yaffe asabire pulezidenti Museveni obuwangazi nga ne mu famire yaffe temuli yali awezezza myaka pulezidenti Museveni gy'ayina. You fools, you joke in chances. I wonder nennyoko tomanyi kyagenda kulya nca wadde kitaawo omukisa gw'ofunye ogumu ku tiketi ey'obwerere ne visa otuuse ku kaaba otuuse mu kifo ekitukuvu fo kye wandisitamye n'otuuyana n'entuuyo ne zigwa wali ng'oyogera eri Allah eri ebizibu by'olina mu bulamu n'ebya nnyoko n'ebya kitaawo oli ku Museveni omusabira buwangazi na mukisa nga bwe yali aguwadde ani Museveni gw'alina mu famire yo. Nze sigaana kyakusabira Museveni ne bw'oba osaba Katonda amugonze mutima ate entebe ng'akyali mulamu ate entebe agiwejje n'omuwoozi atufugeko nga naye akyali mulamu ye Ssaala gye mpulira naye osabira Museveni buwangazi afiire ku ntebe. You look a fool. Ki Museveni ky'omusinza ggwe ky'omwegayirira Katonda akuwe. Museveni alina obudde obukusabira ofunye omukisa fo kyoyogera ne Katonda wabeeko byakugondeza mu nsi oli mu kwesiba ku bantu bakusinga byonna mu nsi era abafuddeko aba content be bana bagendera ku bwerere bankuba bulango era kyova olaba nti bakadaama bagendera obwerere be bayonoona emirimu gy'obwakadaama kati ne kaba ekisa ekifaananyi kyayo n'efuuka y'akatemba be bano bagenda kulanga makampani gatwala bantu ku ijja bano soko kwatemu katono muntu wange abagala okugenda ebweru emirimu gigino gitambulirawo sente z'oteekamu gwe kyolina olemye okwesitamako Katonda osanga ogwo gwe mukisa gwokka gwe wabadde nagwo gwagenda okwanukula essaala zo ate ebikutte mu bulamu bwo olega Museveni muwa obukuumi gwe wiina buluwa akuumibwa SFC akuumibwa poliisi akuumibwa military poliisi akuumibwa amayembe akuumibwa bapasita akuumibwa amasannyalaze akuumibwa sola ne sekanolya n'embwa ne kamera kweziri gwe lumbe lwambwa toyina wadde owakasaale mu makaago naye oli awo concentratinze ku Museveni. You a fool, concentrate on what improves your living. Mulekerawo okumala obudde mu bintu ebitabakwatako ofunye omukisa go and pray to God awulire essaala zo. President Museveni gwe omusabira kiggwe omusabira ki essaala nze gye nsabira President Museveni eri egi kuta ntebe ng'akyali mulamu kuta ku ntebe ng'akyali mulamu muwoza atufugemu nga tulina ne gye tusobola okumuloopa ekyo kye twagala si President Museveni kulangirira nti akutuse tubeere mu buvuyo bw'abanyankole wano ono yafuga amagye g'egundi ono afuga geno simanya ate eno tosala zino battalions twagala muzeeyi byonna ebikulemye obikwata obikwase mutabani wo Muhoozi Kainerugaba naye
musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange muliza kyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias